tukwagala nnyo awangalira mu Uganda n'alebitala amayanja webali kubanga otugoberera byonna gy'osinzira okubanga otulabira naku lwa Sande mwena abasobodde okugenda n'omusinza kuliko eyo nnyo yonna emugenze nama abeeteekateeka tubagaliza tabula okungi ama tukwebaza kubanga naluno okutuwadde ekitiibwa kikyo n'amateeka omutukuvu tulunamye mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omwana tusabidde amiina. Yabalamusiza kumwena mwena abeekumira ku The Still Hope nkulisayo mwena mwena abadde mu services ez'enjawulo kasubire zibakoze bulungi mu linnya lya Yesu. Kale ebyobujulizi bikutte wansi ne waggulu kyebaffe tukukubiriza noonya Katonda kituufu ya ali abagamba obujulizi babagenda mu ggulu butuufu wali abagamba bufu abagamba bagenda mugenda bifu abamagamba bituufu abakolako sitaani bifu abalala bituufu kati gwe naawe olina ansa ekituufu naye social media obujulizi obukyasinza okukwata akati oba Aida kati wegasseeko noba Alani n'abalala bamusoke n'abalala nabo babuggyeyo kati tuwali tumanyi nti confusion eri mu kanisa oba mu balokole bokka naye manya mu nsi tumanyi confusion eri mu nsi bebatabitegeera bulungi oba bebeetaaga okunnyonnyolwa okusingako wekiri naye tugenza okulaba nti ne mu kyaki munda mwennyini naffe tutandise okuba tukubagana mulimu abagamba bituufu abagamba si bituufu abagamba ndowooza endowooza za muntu bagamba nti ezo firimu ate nakola leero mu kuyejjera nti omusumba yabadde mu kilaasi ye ng'asomesa n'abagamba yamenya erinnya lya muntu agambye ebintu by'abagenda mu ggulu ebyo eri yali agenze tabanga yadde n'omu abo abanyumya munagenda tebiriyo bandowooza yasinza ku confusion ebirimu oba abaddeko example yono yatandika obu 7th day agamba Yesu tatuukanga yali atwala saddaaka tatuukanga akyali mu kkulu omulala yagenda mu ggulu naye yagenda okubanga yasanga Yesu akyawenyera emirimu egyamu nga zikyamutujja ebigere buli omu Yesu amusala simanyi amasa kati ye nga yagenza obigattamu nga tebikwatagana okusinza ku Bayibuli engeri gyagisomamu nga tebigatta naye ye nga ye akugambye nawe obuusebuuse akusabye ki kimu beera n'omwoyo wa discernment kye bayita okwawula kati okwepasa mu kuye alisobola okubanga tukomawo olwaleero ntwale mukisa guno bagamba bannagenda mu ggulu bannalagawa amazima gennyini tebagendangako mu ggulu kino nkibabuulira mbakakasa ebintuuza okusinzira bintu byenzize ndaba byenzize mpitamu ne bwensoma kyova olaba Pawulo abantu balowooza yali apapa bupapi yagamba waliwo omuntu eyagenda mu ggulu eryokusatu naye alina akagambo ke yateekako n'agamba simanyi oba mu mubiri oba mu mwoyo naye abantu tebakasoma. Musa yalaba ebintu byonna byonna nga biri mu ggulu nga tagenze mu ggulu. Bayibuli egamba kola nga byonna bye nakulaga ku lusozi ng'ekifaananyi ky'omu ggulu bwe kiri. Katonda asobola okukuwa opportunity n'obaako ebintu by'olaba. Siteefano yali wano n'alaba eggulu nga libikkuse n'abaako by'alaba naye interpretation yayinza okukulema. Muloota ebintu bingi naye nga si byo kubanga biba bikontana n'ebyawandiikibwa. Kati nze nkukeberera mu Bayibuli n'olwekyo ebyo byonna byonna ebintu byemukutuka nabyo bino byeboogera bano byebagira ate abalokole baagala ebyensasagge olwo bonna ne bakuŋŋaanira okuba nange muntu aligenzeemu atya njoyitawo 10 kati ne baddamu ebyo
olaba njagala nnyo liiki gy'oyina naye era waliwo wentuuka nga mpulira nkalubiriddemu. Yagamba nti yatuuka Katonda ng'akaaba olukaaba, n'amulaba amazzi nga gamuvaamu, n'abuuza ate akaabira ki? Yali amulambuza n'agamba nti asanyuse. Kati ate ono yalabye avaamu mata, mabeere ebbeere lyamulumye nayonsa n'endera. Kati ebintu bino mubeere ne discernment, mubeere ne discernment, kubanga bw'otadisaaninga ojja kukuba ebituufu, bw'otadisaaninga ojja kuwakanya Katonda omulimu gwe gwakola ng'ate yagukoze. Naye discernment etuuka nga yeesigalidde yokka otulamula, yokka nga yeesigalidde otulamula. Omulala yatugamba nti yasanga Yesu nakati akyawonyera, n'agamba akuba Mukama waffe mw'abooluganda muli mu muzannyo, nakati akyawonyera. Omukulu eyazuula obu 7th day Ellen G. White mbu yalaba Yesu nga yali yalaalira mu kkubo nga tatwalangayo saddaaka mu 1800. Bowulidde Pastor Gerald Mukuye nga kuwendowooza nga yo omuntu munnaye alina okusinziira ebyawandiikibwa, engeri gyabisomyemu ate ne gyabitegedde gyabitegeeramu. Ye ndowooza kalangako mu Bayibuli omwo omuntu ali ageeze mugulu nadda n'anyumya. Gwali omusomyeko? Nali musomyeko. Yani n'afa n'agenda nadda? Taliyo. Badde manyoga nti yagendayo ku obugenzi. Eyadda yali Laazaalo naye yali tewali batulaga kyenyumyako. Yasirika olutsirika. Emboozi ekomawo ng'azuukidde. Bikomaawo. Tetumanyi oba yafa ddi. Abamu abanyweza bagamba wayitayo emyaka 8 simanyi 16, so buli omu ayogera bibiri ekituufu. Kakati alina reference gyatuwadde eya omutume Pawulo. Yali ali ku kkanisa y'Ekoliiso ng'alina kyaginnyonnyola. Somawo. Kale Abakoliiso ekyokubiri essuula ya 12 n'olunyiriri lwa 2 kwentandikidde. Agamba nti mmanyi omuntu mu Kristo eyakamala emyaka 14, oba mu mubiri simanyi, oba watali mubiri simanyi, Katonda amanyi. Okutwalibwa mu ggulu ali bw'atyo mu ggulu eryokusatu. Awulidde? Bw'omuntu yali amaze emyaka 14 oba mu mubiri oba mu mwoyo, Pawulo naye agamba nange simanyi. Katonda yakola yamanyi. Naye omuntu oyo yatwalibwa mu ggulu eryokumeka? Eryokusatu. Ali mukuye kyagamba nze nange bino byabagenda mu ggulu simanyi oba bituufu oba si bituufu. Simanyi oba bagenda mu mubiri oba nedda oba mu mwoyo. Naye ne yagenda mu mwoyo yakoma ku lyakusatu. Yakoma. Esebo. Wawe yakamba atusa mu ggulu. Yakoma mu ggulu eryokusatu. Tetumanyi Katonda ali mu lyakumeka. Teri amanyi. Abantu ne batula obimenya mbwatwalwa ebisoka eryokubiri eryokusatu sitaani mwabeera Katonda ali mu lyakuna. Mu Bayibuli sibisanga nga ate biriimu. Kati simanyi obutabo ki bwa Napoleon tusoma ndowooza history w'eggulu gyali. Nange kati bw'osomanga katabo ka muntu aba akuwa opinioni ze, aba akuwa birowoozo bye. Naye singa kiba mu Bayibuli direct awo kibeera n'obukakafu sinziggu. Tuli microphone ye eri off. Eyange eri off. Kirabika kati era bampuliriddde mu yiyo. Ekirungi nnyo. Tewali buzibe. Eddoboozi eryange ga evangelist. Nziri akwemoola. Kakati okwo kutabula okuli mu kyaki genda mu maaso. Abamu bagamba bituufu, abamu bagamba si bituufu. Ebintu ojja bikkiriza okusinziira ku level yo ne Katonda, engeri gy'omutegeddemu, n'okusinziira ensoma gy'osomyemu Bayibuli, n'okusinziira Omwoyo Mutukuvu wabikuvuunulidde. Byandibanga byonna si bituufu, wandibaawo ebituufu. Ekituufu nnyo. Oba byandibanga byonna bituufu, oba nga byonna bifu, nawe tomanyi.
kisoboka nange simanyi Katonda yamanyi. Paulo yabiraba inagamba ageza agamba bifa abakolisi bali bagamba bemiggo mugala bagamba Katonda yamanyi nange simanyi kitegeza yabasindika wamanyi byonna nti bamwebuulize ati naawe kana akaseera bakayita mixture time kakutabuka birungo ensi etabuse ojja kugenda ogamya kireka bano ab'ensi be batabitegeera ate ogenda odde mu kanisa ate pasita naye akulagira eddala nti bifu ogambe kakati nzikiriza eki ngendewa kati awo ogambe kireka ab'ensi bantaleka bibogera ebintu ebiba bituufu obuliraawo owulira akalala ng'ate ko kafu nnyo ng'oweesa akakuba analysis ate okakkirize banga owuliddeko lemusuba ngaga ebyeggulu ebyo yale nange nkuga ebintu byeggulu ebyo bigenda empola obujulizi bwonna oba bwaggulu oba bwageyeena oba bakolera sitaani oba bakolera yesu oba bakolera pulezidenti bugenda empola n'omwoyo wa Mukama. Naba president nga babugenda nnyo bwa president nanti bukwatikako bwa maaso ga mubiri so saawa zino mu bintu byolina okukabira Mukama sala yena okuyamba Efeso 1:17 awo kabira nnyo Mukama akuyambe kituufu nnyo otherwise muganda wange bintu bibi ojaga ekanisa jakutabula ense ku mikisingi wekiri katasausa akole mix natuusewo dda Abefeso 1:17 Katonda wa Mukama waffe Yesu Kristo kitaffe ow'ekitiibwa abawa omwoyo gw'amagezi nambeemu bino byonna byowulira simanyi nakolera sitaani simanyi nagenda mugulu simanyi nagenda mugeena bw'oba tolina mwoyo w'amagezi ebituufu ojagamba bifu ebifo ogambe nti bituufu ate byonna ogambe nti bifu oba byonna obikkirize kubanga tulina mwoyo w'amagezi genda mu maaso ekyokubiri n'agamba n'ogw'okubikkulirwa olina okubeera ne spirit of revelation okubikkulirwa esooka olina okusooka okubikkulirwa Kristo yaani Katonda batandika kubikkulirwa setaani olina okutegeera Kristo nga gwe yaani otegeera okubikkulirwa akwagaza ki kiki ekyamuleeta lwaki ndi mulamu sikuzaala gwe byolowooza okugenda kukola ogula emmotoka that is not the main reason waliwo ensonga wadde naye eri ku ezo ensonga enkulu lwaki oli mulamu Katonda ayagala weenenye odde gy'ali akuwa obulamu obutaggwaawo kati tetulina ennaku zino abantu tebalina kubikkulirwa tekuliiwo bwa Katonda balina kwansi na kwa setaani okusinga ekituufu nnyo ekyo abantu tebalina mwoyo w'amagezi obwa Katonda balina amagezi g'emakerere ag'ebitabo Bayibuli agamba amagezi gansi ga bwa setaani ga magombe era nyini gwe Yerusufa mwenyini oyo ena maaso n'agamba bw'ati mu kumutegeera ye ebyo byonna omwoyo w'amagezi n'ow'okubikkulirwa okuyamba kutegeera Katonda si biruubirirwa byange saba Mukama akuwa amagezi n'okubikkulirwa omutegeere mumanye oliwo n'otegeera Katonda ate oba okwatikako omusajja gyeva yagamba nti ndyoke mumanye oyo Kristo ojja kuba muzibu nnyo ate ng'oli mulalamuko kasita otegeera Kristo wooti yaani kikyasobola okukola sitaani newaja n'atwala byonna osirika busirisi ogamba kireka nze Yobu paati 2 ali muze w'amaanyi otute buki otute kasimu ajja kungubako wano gwe isaze kanguminkirize amunoonye kemuzuula wati nesimu nyamwe Katonda omanyi mukyalo twali tulina bye tuyita ebikondoola ebifundikwa kwata saati oti musiba kuye
tomuta oba kuwalula buwaluzi yamanyi oba akolaki gwegamba byonna gyotwala amesa mayinja goguma sirina gyengenda gwe bulamu kituufu nnyo ekyo yabuza abayigiriza namwe mwagala genda ate mukama wange wa ani alina ebigambo ebyobulamu lemanina pulesa zibalinnye yongerayo nyongereyo olw'18 agamba bw'ati nga mumulisibwanga amaaso g'omutima gammwe mwe okumanya essuubi ery'okuyita ku lwa buli kwe buli kino nga bakigira nnyo bakitaggulula noonyeyo eky'olunyanyimbe ery'okuyita kwe bwe liri okuyitibwakwe oba okuyitibwa okuyitibwakwe bwe liri kale nze kandaba oluzungu 18 okay 18 agambye waati New King James agambye and what is the exceeding greatness of his power towards us who believe according to the work of his mighty power. Ambada sabe 19 agambye the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of his calling, what are the riches of the glory of his inheritance in the saints. Agambidde nti n'obugagga obw'ekitiibwa eky'obusika bwe mu batukuvu bwe amaaso gayogerako siganatwala ku mulimu sigayogerako n'obwo obujulizi bw'owulira obwo okimanyi agenda mu ggulu nalaba sitaazi manyi biki olina okuba ng'ojjayo amaaso ag'omwoyo obwekkaanye bulungi okitegedde so amaaso go galina okubeera n'okutegeera gamulisibwe ofune okutegeera era omanye essuubi eriri mu kuyitibwako wahike kituufu nnyo ekyo okitegedde kati ffe byo byonna Pawulo byayogerako tewali kyetulina amaaso tulina gakawunga okutegeera kwansi amagezi gansi okubikulwa kwa politikisi ajja kubanga kamuje kumala nti vaayo ngobe wali weeragalaga ate agenda aleeta ebicupuli by'obujulizi ebyo bantu bakkirize obutuufu babuleka bannange so sibanya bokkaanya n'omusumba mukuye oba nedda naye ekyo kisinzira levo yo ey'omwoyo bweri oba waamata ogenda yomba naye mugenda kulya amatereke ddala ate mukuye yagwira ddala nti yavaako ne obanga obikuliddwa amaaso go gamulisiddwa n'oba n'okutegeera okw'okuyitibwa kwa mukama waffe Yesu Kristo pulira tojja kupapa kugamba nti bifu oba bituufu ojja bigenda mpola wabula ojja leeta filter ebayibuli owewe ojalaba gambo 10 tofunyeemu olowooza 12 ng'ekinana tewali ebyo ebituukagana na mutindo gwa bayibuli byandibanga byekuusa naye nga webiteeka ku eya Uganda bagitaata UNBS kebera omutindo nga mulimu ebirumira biyitirivu pulira UNBS siba ekwata ebicupuli era mazima kawunga era okatundirawo oti oba ngano ng'ogiraba yeemu naye bo balina engeri yaabwe ne bagenda ne mu laboratole yaabwe laboratole ebayibuli ne bajjayo chemicals ojjayo mwoyo omutukuvu ng'omuleeta ne bapima ne beetegereza ne bapima gamba mulimu ekirungo wekiti naye nga tosaana kirabisa nti wataddemu akawunga ka muwogo mulimu ekirungo omuntu ekirungo ekyo kya bulabe eri omuntu kizikiriza buzikiriza tekitukagana na obunga tebutukagana na mutindo ntiro kati tubugobye Uganda yatwala obunga South Sudan sibona ebugoba mulimu obutuuka
nengo otwachi chaka obaka obokasoli bamwanika bubi obachye so emmere nefuna food poison nga omuntu agiria ayinza obutafunira obuzibu abayinza okufunira awo ninga ejja kumukosa nga tebatadde muno obutwa bw'emmese bwolowooza ng'emmere yennyini handling yalimbi nefukolamu ekirungo ekiyinza okubeera ekyobulabe ne bagituddiza bagize Uganda balako nga bajocha ebyeno biralamuko mwali eyo African jams a week then a week and dormant kindazi wechugwa wansi jawo bujja andi mbo kasoka kweka nikatya kigamba sajja nungi agenda okudda ngate wali oyina kusimula mikono sibira abantu kakati tugenda kudda ikanisa simanjeraga bayi tukoye politics mu kanisa mukoye olupaza atuta service number akuba campaign tumukoye anange musalewo kimu wamufuka ba politician tumanye wabula ku mulimu gwa mukama waffe kinatu kitegeere kati muli awo mulinga nawo olufu akyuka bukaseera bukakyuka sibula gwaluwa why basibudde kale ndowooza katwetololemu katono weyakula n'ekitundu kyaffe ekinansembayo olujja kuba lwaggulu lwa lunaku olwaleero tubagaliza lunaku olungi nga muli awo mweyira amanzaali bali ku manzaali era bavuddeyo mu masinzizo kugambi bali awo ebifi nkugambye simanyi kumanya kapa eziri wansi ze zifunako leftovers kale webaze mukama abakwanda ekyokulya kituufu nnyo bw'atannaba kifuna ali mu kkubo mukama aleeta beera n'okukkiriza kijja katwetoolemu katono tukomewo